po jako akawuwo ye mwakitegeerako Parliament mabegako yayise etteeka ya KCCA yakyusaamu ku ngeri KCCA gyebadde ekulemberwamu ndi meya yabadde sipiika naye kati bakansala bagenda kweronda mu sipiika era KCCA ejja kubanga Parliament ddala yingira wala Parliament enene n'olw'ensonga eyo nga FDC tulina okulaba nti sipiika alondebwa tubeeramu n'omukono nga FDC kubanga ebitundu 7 bya bakiise bakansalas ba FDC era mu Parliament ya Kampala City Council FDC yeri mu gavumenti NRM yeri mu opposition n'olw'ensonga eyo nga pate tujja kuyita abakansala baffe twegeyeemu engeri gye tugenda okutambuza ekintu kino bakansalas tube nti sipiika wa kikaaki asaanidde mu mbeera eno naye embeera si nnyangu okukuza amazaalibwa gaffe aga FDC emyaka 15 gyetuyita anniversary twategeeza poliisi nga bukyali tugiwandiikira ebbaluwa ku luno ate yalinamu yatuddamu ennaku z'omwezi 2 Novemba netuddamu netuwa ensonga zegamba tuzitunulire era tukwatagana okuŋŋaana lugende bulungi manya okujaguza abafu kugende bulungi mu nsonga zonna zeyatuwa ebirala byonna tetulina nnyo ndowooza buzibu nabyo naye kyetugamba kyokka nti omukolo guno kaffe twapangisa awali akasaawe ka Namboole netusasula era nebbaluwa yineva Namboole kakasa twasasula netugiraga ne poliisi naye nekiraba yali yekwasa wano twasasula tugenda okuteeka tent tuteekawo tenti zaffe tukolerayo emikolo gyaffe naye kati yetugamba tulina kupakira emikolo gyonna mu Luumu abamanyi pate nga FDC obuli official batuwa Kigundu bwe yatuwa afuna million 3 n'okusoba simanyi mu Uganda mulimu hole so kujja million 3 sebo bajja kasazeewo okujja abantu abo amemba FDC